foto je Katikkiro ng'akutte omwana. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga olwaleero atuuseko mu ddwaliro Nakasero okulaba omulangira eyazaalirwa olunaku lw'eggulo. Wetwogerera ng'Obuganda buli mu kujaguza olw'okufuna omulangira. Obuganda busanyufu nnyo olw'amawulire g'okuzaalibwa kw'omulangira azaaliddwa omuzaana Marion Nancha. Olunaku lw'eggulo omuzaana w'omulangira David Wasajja Marion Nancha yasumulukuse bulungi mu ddwaliro Nakasero n'azaala omulangira. Abavunaanyizibwa okutuuma omulangira erinnya baamuwadde lya Edward Mbogo. Agamu ku mannya agamuweddwa n'amalala gajja kunyongerwa naye ngeri Buganda ajeeri Obwakabaka. Obwakabaka buggumira ng'oli olulangira lugenda lugaziwa. Nolwekyo buli kufuna omulangira oba omumbejja tuba basanyufu. Ye omulangira David Wasajja n'omuzaana essanyu lye balina olw'ezzadde lino terimanyi lya Mwoki wa Gonja. Njagala okusiima Ssaabasajja olw'omukwano n'obuyambi n'okufaayo kwalaze gye tuli. Baagala okusiima abazadde ba Marion olw'okubeera naffe n'okulabirira omuzaana mu biseera byabadde mu ddwaliro.